yabwe era kiteeberezebwa nti abayizi basatu bafiiriddewo. Kigambibwa nti obutwa buno abayizi babo bateekedde mu kyamisana kye babadde bagenda okulya era mu kaseera kana ambyulensi zisomba abayizi abasukka mu 600 abalidde ekyemisana ne baddusibwa mu malwaliro. Abazadde olutegedde ku mawulire gano badduse Zambwa kusomera okulaba okubadde era abasanze abaana baabwe baddusiddwa mu malwaliro. Zuwa Shafiki asangiddwa ku ssomero eryo erita nga lino litwaliddemu mutowe abadde asomera mu ssomero eryo atwaliddwa okujjanjabwa. Agambye nti ekigudde ku ssomero Ntisa yennyini. Poliisi eyiiriddwa mu bulungi ku ssomero n'amagye naye ng'abaana bakyafeyitinga kuba buli gwe basa mu ambyulensi muyiye ataawa. Abaana oluvudde mu lanki ne batandika ottabuka. Nkyaka emmere gye balidde obutwa babutadde mu mmere ya lanki. Okuba olumaze olya lanki then ne batandika ottabuka. Then bagenza okiteebereza nti kyaka butwa kyaka nga kiri tuleeti nga buli omu gwe balaba agweri ataawa ne batandika oyita ambyulensi. Ambulance zivudde mu side ez'enjawulo zisomba zitulwala Naggalama zimu Mukono wezito zitwala ku malwaliro ag'enjawulo naye nga tebanaggwawo babasomba abaana kuba essomero lya gavumenti lirina abaana bangi. Mbaddewo n'omwezi muyita sisita noneweye ajja kuba bulungi essuubi weeriri okusinziira abalala embeera mwajjidde. Mu kiseera kino abakulembera essomero eryo tebannabaako kiboogera nga embeera ekyabasobedde ku mitawaana egibagwiridde. Essomero lino liri ku ttaka ly'ekkanisa era gibuvuddeko waliwo abasiiwuufu b'empisa abakakana ku baawule ne babakuba emiggo nga baagala okuwamba ettaka ly'ekkanisa. Bannamawulire abakubiddwa bakifeesi abaayiriddwa ku kitebe kya FDC mu Kampala beweze era balabudde abakulira ekibiina kino nti singa tebabajjanjabisa n'okukomyawo essimu zaabwe ezibaggiddwako mu mbeera efaanana bw'etyo ekibiina kino bagenda kukyesonyiwa. Bannamawulire bangi bakubiddwa bakanyama abaayiriddwa ku kitebe ky'ekibiina kino nga babalemesa okukwata ebibadde bigenda mu maaso. Bannamawulire abakubiddwa bagamba nti singa ekibiina tekikoma ku bantu be bayise bakifeesi abaayiriddwa mu bungi okukuba n'okukangavvula bannamawulire abakwata amawulire agakwata ku kibiina ekyo tebagenda kuddayo kukolera kibiina ekyo mawulire agabaawo buli ssabbiiti. Ngeze bali ku Dembe Joseph naye mbadde nkola omulimu gwange nga ndikodinga amaloboozi abavubuka bekalakasiza wabweru. Ekibinja ky'abagunzi bavudde munda mu FDC ne bajja nga bakuba bannamawulire kati bazze okunkuba bw'ati nze n'enkutama bwe nti nansikako essimu n'agitwala n'addayo munda n'endaaja nakubanga babaddewo basembuusi bemanyi banne FDC ne bagamba essimu yange bagitwala bagamba genda tujja kukuttira wano. Nze George William Katoloba naye kemulese ba kifeesi ne batandika okutukuba tuzire ekibiina kya FDC tugaana okujja okwata amawulire kubanga bwenzija olaba kaadi yange ndi munnamawulire kikyo nfiirako kikyo nkuba ndi ku mulimu. Nze Charles Katabalwa nkola ne Radio Sapiensia abakifeesi bafulumye nga mbalabo lwensonga tubadde ku mulyango nga tulikodinga oligaya abadde akuba ki oluggi nga kikubale twagala birigwa. Nkonge ekyawuza omukulembeze w'abavubuka mu disitulikiti ya Wakiso omu ku baasibiddwa ebweru w'ekikomera kya FDC avumiridde ebikolwa by'abakulembeze b'ekibiina ekyo abatandise okuleeta abakozi b'effujjo okukuba bannamawulire. Bwe tubaddeawo nga tusaba Chairman Birigwa aveeyo bakanyama abasukka 40 bavuddeyo nga bwe mubalabe ne batandika okuba bannamawulire naye ntwala omukisa guno okwetondera bannamawulire nti tubadde tukola nammwe nga tubakubira enduulu nga tubakaabira nga tubagamba nti bennange bannamawulire mututaase poliisi etutta nammwe temubadde babine mututaasanga ebiseera ebirala poliisi ebadde ekuba bannamawulire nga nammwe mutukaabira nga naffe tuvaayo era ne tugivumirira okulaba nga eyisabu bannamawulire naye kikwasa ennaku ate kikwasa ensonyi nti olunaku lwaleero bannamawulire bakubiddwa nga bakubirwa ku kitebe kya FDC naye ntwala okwetonda kuno tekibiina kya FDC si kyekibakubye omuntu abakubye bamuyita Patrick Amiato Boy ne Honorable Nandala Mafabi James be batadde bakanyama awasukka mwana mubalabye nga batukuba. N'okutuusa kati ekitebe ky'ekibiina kya FDC kikyaggaddwa abawagizi baakyo n'abantu ab'enjawulo abawakanya ebigenda mu maaso babasibidde bweru. Ne Chairman atwala ekibiina baba nga basobola omugaana okubaako nekyayogera eri bannakibiina kitegeeza ekibiina kiri mu buwambe era ekibiina kyatwaliddwa n'olw'ensonga eyo bannakibiina mwenna gye muli time now okujja okununula ekibiina
naye njala omutegeeza kino kyakoze olwaleero abakulembeze wansi bagamba muteri kuyingira wano kubanga ne chairman mulamba baba basobola okukola bino ne baga atajja kukola press conference kikyenye nnyo kye batya bwe banga bamazima n'obwekanya ekibiina tekirina we kiraga ekibiina yeffe. Olutuula lwa Paalamenti olubadde lugenda mu maaso luyiise olwa gavumenti obutaba nnambulukufu ku nsonga ezikwata ku kulonda kw'obukiiko bw'ebyalo ekisanja kyabo ekyaggwako ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno wabula nga tewali bubonero bwonna bulaga nti gavumenti eteekateeka okulonda. Ssaabawuliriza wa gavumenti Nsumika Kijowa Kiwanuka asinzidde mu Paalamenti ku lwa gavumenti n'alagira bassentebe b'ebyalo nti basigale mu ofiisi nga bakola emirimu newankubadde ekisanja eky'obukiiko bwabwe kyaggwako dda okutuusa gavumenti lw'eneerangirira ekiddako sabbiiti ejja. Ssaabawuliriza wa gavumenti asabye Paalamenti emuwe akadde okutuusa sabbiiti ejja gavumenti lw'eneekola okulungamya okwenkomeredde ku nsonga eno. Allow us to come to the House next week to seek your support to ensure that the representation of our people is sustained in accordance with the dictates of the Constitution and our law. I therefore request you to give us time to conclude the internal consultations to obtain the necessary approval of Cabinet as provided for under the Local Governments Act to enable us to prepare a way forward to present to this House. Kijowa Kiwanuka agambye nti bassentebe b'ebyalo basigale nga bakakalabya emirimu gyabwe mu bulambalamba n'agamba nti yenna awakanya byatapuse agende mu kooti z'amateeka. Ebimu ku ebyo gavumenti byekolako kwe kuyisa ekiragiro eky'amateeka ekimanyiddwa nga statutory instrument ekyongezaayo ekisanja eky'obukiiko buno. We advise that the immediate recently elected leadership of the administrative units should continue rendering the necessary services to the people of Uganda in observance of the spirit and principle of the Constitution, that there should never be a vacuum in leadership. Honorable Attorney General, is there legitimacy from the legal perspective? Yes. Not political. The advice I render is legal advice. And if anyone doubts it, they need to go and challenge it in court. No, what I'm saying, Right Honorable Speaker, is that the advice I'm rendering is to cover the void. Ssaabawuliriza oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Wilfred Nwagaba yeewuunyizza entaputa ya ssaabawuliriza wa gavumenti ey'amateeka n'agamba nti yeeraliikiriza okukamala era onaasabye Paalamenti egobe okutaputa kwe olw'amateeka gaawadde ku nsonga y'obukiiko bw'ebyalo. I am at a loss on the kind of interpretation he has ascribed today, especially when he says there is no vacuum. And there is no way you can apply to extend an already expired term. And even if you were to extend an expired term, that kind of extension cannot apply to the act we passed in respect of Local Council Courts Act. Unless they want to completely remove the quasi-judicial functions from these administrative units. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba agambye nti ebiriwo biwa ekifaananyi kye bazze boogerako nti gavumenti eri mu luwummula ndi gavumenti ya Uganda eri mu luwummula yakoowa dda era asabye Paalamenti egobe okutaputa kwa ssaabawuliriza wa gavumenti. I know it is summer in Uganda, right, Honourable Speaker, and the government could be on holiday. We heard from the Land Attorney General that he was aware that this council was expired on the 10th. And he also quoted a law which is going to use to come next week to try and regularize and hazard a response to the crisis, Honourable Speaker. Meaning that clearly there's no preparedness. For the whole of last week and this week, we have been demanding for clarity on the situation. The Land Attorney General claims that he was close with the law to vacate the crisis and never came to the House to say so. Okunnyonnyola kwa ssaabawuliriza wa gavumenti Paalamenti tekaanyiza nako era bw'atyo Sipiika wa Paalamenti Anita Among alagidde nti olw'obukulu bw'ensonga eno Paalamenti egira eggaddwawo okumala ekiseera ekitali kigere okutuusa nga gavumenti esaza amagezi ku nsonga y'obukiiko bw'ebyalo. And I want to really advise the AG, maybe government, to go back and consult and advise the country on this matter. The government must advise this country on the way forward. Honorable members, as we wait for a statement from government, this house will be at the Jan Sandine.
Essiga lya Uganda eddamuzi nga liri wamu ne bannakyewa aba Civil Society Organization Advocates Sans Frontiers batongoza ekitabo kibataddewo okulungamya n'okuyambako bannamateeka n'abalamuzi mu ngeri gye bayinza okukwatamu emisango egiri ku mutendera gw'ensi yonna. Ekitabo kino kitumiddwa Judicial Bench Book on Criminal Adjudication of International Crimes in Uganda era nga kitongozeddwa akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Dr. Flavian Zeija n'ategeeza nti emisango egiri ku mutendera gw'ensi yonna mingi mu Uganda wabula gibadde gikaluba nnyo olw'okubulwa obulambulukufu n'engeri gye bataputamu amateeka ku mutendera gw'ensi yonna n'aga wano. Kale nga okutongoza ekitabo kino kigenda kuwa abalamuzi ne bannamateeka ekkubo eryangu y'okuyitamu. Omanye emisango gino ejomu kote ya ICD bizibu nnyo kubanga tukozesa amateeka ga wano nagebweru kwegamba abalamuzi be tulina bayita mu system yaffe eya Uganda bagenda Makerere oba mu University Darane basoma naye basoma amateeka ga wano tebasoma bino bya ICD kwegamba bo bateekayo mu kote eyo bafuna obuzibu okuliza emisango gino so kiba kyetaaga okuba traininga so amateeka g'omu ICD mazibuzibu kubanga gabwero ate na combininga gebwero na gawana. Ekitabo kino ekitongozeddwa olwaliro mu kibuga Kampala kyawandiikibwa bakagezi mu nnyo mu nsonga z'ebyamateeka nga bakulembeddwamu omugenzi omulamuzi wa kkooti enkulu Elizabeth Ibanda Nahamya ng'ali wamu n'ekitongole ekya Judicial Training Institute n'ekya International Center for Transition of Justice and Advocates Sans Frontiers. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga katuddinga neddako. Musango ogwo